best friend Dr. Tinzaido nze siri attention seeker. Second siri mulaguzi. Naye omusajja ono agenda kuli akaluke na kifu. Lwaki Patrick Mujuka is one of the few Ugandans and the Baganda who have, in fact, only Muganda. The word Muganda is not some no, don't argue with me. I'm not arguing. And this is what you can tell him. Erakaffero made a very big mistake. Singa azaala abaana babiri tebandi badde mukayana. Naye kuzaala kwa musajja omuganda kati kaba mutabuki. Mbabuulira. Ogusalidde omufu. Ngusalidde omufera bwe mukwata ku kibogo ze kitangule nazaalwa lyafu. Nnyinza lwendi fakasantuka emagombe ngambulumbe muganji ndage emizigo gya kitanga. Kiboko! Tosiriwa. Oyo politics nabagamba Kafeero made a very big mistake nti okwanyemuka omusajja muli muloogi nti ate osookedde ku kiisi bwe bakukwata ntona kiwakoze aye kyekyogambye abakikoze tuukira ku nsonga ffe tubagamba nti politics alimu abasajja babiri abalungi mu Uganda Patrick Mujuka ne Kayemba manager wa Lwindi simanyiyo Kayemba solo isoludde mwe balungi mwekka kuba ate mwegendereza obutabawa butwa temumala galya buli wantu ne ku mirimu gye mukola temumala galya buli wantu people will kill you ensi teyagala abantu batuukirivu buli mutuukirivu afiira under 40 Paulo Sankara Beni Kiwanuka ne Bobi Wine alina okwegendereza under 40 wofiira kasita omuka under 40 obeera kulimini tetubaga nti okubeera mu politics okubeera omugagu olina okubeera kulimini nze nali nguze kumala criminology okubeera ne wide knowledge batuliko okubeera omulungi olina okukola ebikolobero kubanga tewali mugagga wampisa nnungi kyova olaba mbabuulira nti 221 nze sira kulonda opposition kuba mwanta nja kulonda Segiringa nja kulonda Patrick Mujuka nja kulonda Kayemba nja kulonda Kasirye Gwanga wakiri okulonda omufunga sironze balamu eni ale mwera